Olunaku olwaleero bannamateeka abatutumufu mu kibuga okuli Peter Mulira awamu ne Professor Frederick Ssempeebwa balabiseeko mu kakiiko k'ebyamateeka mu Paalamenti akakulirwa omubaka Jacob Both ku bbaga eryaleetebwa omubaka wa Igala West Rafael Magezi ery'okuggyako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga Peter Mulira yasooseewo ng'ono awagidde okuggyako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga okusinziira ku yagamba nti obuweereza bw'abantu tebufa ku myaka gyabwe wabula kiba kikula kye ate nga n'amawanga agawerako tegalina kkomo lya myaka wabula balina ebisanja. Age has no relation to the ability of the person to perform his duties. It is the biological constitution of that person which is very important. And two, you can see the contradiction here. The Constitution, the article puts a cap to age 75 as a qualification to stand for election, which means that if I'm 75 and 8 months, I qualify to stand, and I can serve as president up to the age of 80 or 81, according to this provision. Under Article 10C, the person is qualified to stand for election as president, which is qualified to be a member of parliament. There is no age limit for a member of parliament. Ono ababaka bamubuuziza ku nsonga ezitali zimu omuli n'okukusa akawaayiro 120 nga bwe byayogerwa bannakibiina kya NRM bwe baali balabiseeko mu kakiiko ke kamu. If no enabling law has been made by Parliament under Chapter 18 on amendment of the Constitution, or whether Parliament can still proceed to amend any act of the Constitution based on merely the constitutional provisions themselves, particularly Articles 259 and 262, and its rules of procedure. I wanted also to get from you whether Article 102 of the Constitution generally is an implicit provision in our Constitution or not. Ono ategeeza ng'akawaayiro 120 konna awamu bwe kaali tekeetaagisa. If we have to think Constitution, this article was drafted very badly. If you look at it, 106. Qualification of the president. The person is not qualified for election as president unless that person is not less than 35 years and not more than 20. That is not the way we draft. If you look at all the other constitutions, they are specific, 40 years. But here you can see that the language tries to play games on our minds. Not less than, not more than. I mean, I don't like it. If I were a member of the Constitutional Development Commission, I would say, no, reward it. If 75 is to be made, reward it because it is clumsy. Ono avudde n'akuutira bannansi ssaako n'ekikolwa ng'olukulu nga bwe luteekeddwa okugoberera amateeka wabula nti tebalina tteeka libawabula mbulukufu kukola nnongosereza mu ssemateeka wanyaffe Uganda. Munnamateeka Frederick Ssempeebwa ono naye akkiriziganyiza n'ababaka ba NRM nti kasosola wabula n'ategeeza nga bwe kitali kirungi kugeraageranya nnyaffe Uganda n'amawanga amalala. If we had not removed the term limits, there would be no argument about fixing an upper age. And that's why we should be thinking about the upper age, because I don't know what we are doing by removing the lower age completely, because that can cause us a lot of problems. But there will be no need. Akakiiko kakuddamu olunaku olw'enkya era nkasuubira ebibiina ebitali bimu omuli akakiiko akakulira abakadde, akakiiko k'abakyala n'abantu abalala. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Olweggulo.